obwamalaaya butongozeddwa mu Uganda era nga General Museveni wowulirira bino munnanga amaze okubeera ng'akoonamu sitampu nti baana baffe wayase kanyooke wayase kakola atya kanyooke. General Museveni amaze okubeera nga munnange awewa agamba baana munyookese wayase aizulu. Kakati munnange kaseera ka kampeyini era nga General Museveni akimanyi bulungi nnyo nti akalulu akanoonyeza mu kiwato nga mazina. Kakati munnange bw'atyo yasooka mu babodaboda, ngenda kubawa ssente mukoleze ssako, ngenda kubateeramu ssente. Kakati wuuyo mu bamalaaya nti mutunde akabuuzi mutunde. Mbadde sikimanyi nti bamalaaya nabo babalirwa mu ba service providers. Naye nnyinza kutunulamu wano nga nda kituufu. Ba service providers. Kakati muganda wange ebyo biri awo naye ate mu ggwanga erya Thailand bannayuganda banyinaffe abagendayo okubeera nga batunda akaboozi bwe batyo munnange babayoola babakuba mu makomera amazibu ennyo. Ate General Museveni awo wennyini waasinziira n'ategeeza bannayuganda abali wabweru abagenda okukuba ekyeyo bakadaama nti mukomeewo muve mu buddu, emirimu wana Uganda miyitirivu nnyo. Nga bwe tukimanyi nti munnange General Museveni ebigambo byamutabukako, ebintu byamutabukako tamanyi ki kyakwogera kati bisobola kubeera nga bikwatagana, byonna tebiri compatible. Ayogera kino then kimu bibiri bisatu ng'ate bikontana, agenda okukwata kino kigatana kiri nga tekikyakwatagana. Kale bwe nti munnange ngenda kuba nkuyitiramu otegeere munnange akalulu we kali essaawa eno. Jjukira nti mu kisanja ekya 2026 kitukubye emabega. General Museveni posita ye kwaliko ekigambo Secure Your Future. Kakati future buli munnayuganda waali asobola okukakasa nti ddala mu butuufu asecuwarinze future, oba yasecuwaringa future, oba future ye yamusecuwaringa. Maintenance Palace, aba Maintenance Palace gye bali balina solar systems zonna gwe wandibadde weetaaga. Aba Maintenance Palace bakubireko balina tiimu ey'abakugu esobola okuyambako zinstoolingayo, ate era nga balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna beba Maintenance Palace. Hillside View Apartments ejjanyi wali ku kyaki bw'otuuka Ennamulanda Kitende oba Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments omuli buli kimu gwe twala tulwotwo. Transport wabwereere gwe just bookinga obakubire nti ndi wano beba Hillside View Apartments we bali nnyo wali ejjanyi ku kyaki. Ate nga ne Dr. Waali temufana birwadde. Dr. Waali kulondadde ez'enjawulo gwe just nsaba nnamba wano nze nja kugikuwa eya Dr. eyakola research n'amukuguka ate n'ajjanjaba abantu ne bawona. Era nze nanga Dr. awonya. Siranga Dr. wa masappe. Tibannange nasanze omusajja oli anyirira omutunulako bw'oti nkugambye nze njagala Dr. agenda okuwa eddagala okoleki owone. Timo Property Consultants Limited bano munnange basobola okuyambako okugoberako ku nsonga y'ekyapa kyo. Bakugu nnyo ku nsonga z'ekyapa, kugoba ku byapa. Oyagala kakasa ekyapa kituufu, oyagala kukola otya ku nsonga z'ebyapa. Aba Timo Property Consultants Limited balungi nnyo ate nga balina construction company osobola okuzimba ennyumba oba osobola okugula ennyumba okuva mu Timo Property Consultants Limited, ate nga balina n'ettaka lye batunda oba n'okugula ettaka ery'ekyapa beba Timo Property Consultants Limited. Mukisa Transport Services basange ku 07493273 beba Mukisa Transport Services 07493273. Bano balina emmotoka ez'omulembe zino okutambuza mu ggwanga wonna ova ku airport oba ogenda ku airport. Aba Mukisa Transport Services ako kazanyo kaabwe awo 07493273. Alright, kakati munnange General Museveni atongoza obwamalaaya. Amaze okubeera nga abutongoza yabutongoza dda
tibaana baffe munyokese wayasi nze Kasamu Mpaakalulu. Kakati munnange ekyo tekyali wawaza matu kubanga ebiri mu Uganda bingi nnyo ebigenda mu maaso ne mu nsi yonna. Waliwo omuntu omu yagambye nti mmwe Museveni si yaleese obwamalaaya akakali mu profession yaliwo kuva dda ne mu Bible genda okebere. Kituufu siwakana naye munnange essaawa eno Museveni yeetaaga okugyewola okusobola okubeera ng'afuna akalulu. Lwaki tateekayo kubamu ku family members nabo ne bakola ki ne batundako okwo tumanyirawo. Kakati munnange Museveni agambye teri kuddamu kukwata bamalaaya. Teri kuddamu kukwata bamalaaya. Mwe. Munnange Museveni bw'ati alagidde poliisi ku ba sex workers bawaya seserers. Era kisa kya Mukama bw'atyo yabasisinkanye dda mu New Best Hotel wano e Busega. Eyo bw'oba tolabanga ku bintu byewuunyi genda mu New Best Hotel e Busega muganda wange. Kakati ojja kumbuuza nti wategeera tenagendayo okwo nembiraba nagendayo kuba sijja kugamba byesirabangako muganda wange. Ekimansolo kiri eri. Kakati biseera bya COVID kubanga bagamba nga tiwagule biyu kati bagamba nti bagombagire ebbale baziggala ate eno munnange nga bannamawulire ne tugendayo kitwasangayo titujjaga ntwalaba ebyewuunyisa twalaba era bye twali tumanyi oyinza okugaa twalaba byewuunyisa. Kakati munnange General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni bw'atyo alagidde security agencies okutoola eggwanga okubeera nga ebikwekweto byonna ebikwata bamalaaya byonna babivaako ebyokutulugunya ba sex workers mu bifo gye bakolera. Balekeraawo mulekeraawo babo bantu bange bazzukulu munnange. Kakati okulagira kuno ekiragiro kino okuva eri General Museveni kyayisiddwa era nga kino yakiyisizza mu Senior Presidential Assistant on Monitoring Service Delivery. Kakati ono Senior Presidential Assistant omuyembe wa General Museveni muganda wange yatunuulira ya monitoringa yekalabalaba owa services tugambe tutya services bazita batya owempeereza service delivery obuweereza service delivery government eremeddwa okuweereza government ekola service delivery eri abantu. Kakati baagala bamalaaya kati ndowooza bye bagenda okukola omulimu gwa government ogwa service delivery. Munnange omukulu ono bamuyita Yiga Kisa kya Mukama era nga yabadde mu economic empowerment engagement ne group emu eyaba sex workers wano mu Rubaga division ku New Best Hotel Busega. Bw'atyo ng'agenzeyo minister lwaki si minister ono bamuyita presidential advisor senior presidential assistant on monitoring service delivery. Ndowooza naye bamusaafishizaayo bajye yasookidde kubanga Museveni bw'aba agenda okulambula ba factory asooka agenda eyo bamulambuza wano tukola bututiru kati noona agenzeeyo balina omulambuza wano tuli services tuzigaba bwe tuti nga ba wayaseseeraaz. Ndowooza era toza tumanyi muntu nga mpya mu system eyo. Kakati munnange bw'atyo nga omukulu Kisa kya Mukama agamba groups zino ez'abawaya seserers nti General Museveni yamutumye mbu atuuseeko obubaka oba social economic transformation obukukyusa obulamu bwabwe n'ebyenfuna era bw'atyo n'abakubiriza okubeera nga benyigira mu pulogulaamu za gavumenti ezigendereddwamu okubajja mu bwavu. Kakati era
bwatyo n'agamba bamalaaya balina okwekolamuza essako nga babodaboda bwe bali ndaba ababodaboda ate bakasitoma baabano njawulo ki kakati munnange n'abagamba bakole essako era nti agenda kuteekayo sente empitirivu nnyo bazeewole kati bwe bazeewola bakole bate bagulemu ebizigo beekuba eddikini bagulemu buminisikati ndowooza kakati nti beewole sente bajja kusasula kyokka wuliriza kye bataawulidde oba oli awo they will pay back at affordable interests so as to empower themselves nti bagenda kusasula nga bongeddemukko otugoba otutonotono otusoboka Museveni takuviirako awo naye agenza okuwoozaayo ne mukuba mu ngalo munnange nti bagenda kuba babawola ssente bakoleze essako bajja kuba basasula tebagambye nti mugende mukole bino mwekolemu zissako nga bamalaaya nga baservice bakite batya abagaba services eri ba service providers eri bawayase advocates kakati awo bwe mumala okutunda akaboozi nga mukozesa ssente gavumenti ze yabawola then musasule amagoba musasule nga mutaddemu ku magoba kakati munnange groups zino ez'enjawulo bwe zityo ne baziwa omulimu omunene okubeera nga zeerondamu abakulembeze mu bo bennyini okusobola okwanguyiriza empuliziganya gavumenti gyegenda okubeera nga yeegezeganya nabo era mu ngeri ya mobilization NRM strategy 2026-2031 ye strategy kakati muganda wange bamalaaya ne batandika okubeera nga beetula ku bizibu bibasanga bwe batyo munnange ne bagamba nti poliisi eyitiriza okubeera nga ebatulugunya bakasitomazi bakwatibwa nga bali mu ruumu bagenzi bali mu kunyokesa wayase abeera ali awo ng'omusirikale akonkona bwe batyo nga bakutwala ne kondomu yo nga bakutwala okusiba era nga bagamba nti poliisi ebakwata n'ebasaba ssente empitirivu nnyo okusobola okubata era nga bagamba nti ssente jjukira bazikola ki bazibonaabonera waliwo eyaga nti bazigwira kyabugazi nga bamakanika kaakati munnange nti ssente bazibonaabonera bo kubanga muganda wange okuweza ssente oba wewasa n'abasajja bameka kakati awo General Museveni watuusizza ng'agenda bawula ssente mu ssako ate basasule nga bateekamu ku magoba okitegeera kaakati munnange kisa kya Mukama nga General Museveni ge yabadde atumye bw'ati awuliriza era n'agamba nti General Museveni yalagidde dda era yayisizza mu ye titeri kukwatibwa kwonna kugenda kuddamu kubaawo kati Museveni yabaddeyo n'aloota nti bamalaaya babakwata kangende mbawole ssente bongere otunda akaboozi balekerawo kubakwata mbawole ssente beeyongeremu ku kapito aleme kubeera nga awo yeerenga asiwuuse kaakati munnange bw'atyo kisa kya Mukama n'alabula ba security officers bonna nti singa banaagezako kuddamu okukwata bamalaaya bagenda kufuna ebizibu eby'amaanyi kakati era n'agamba nti okuva n'olwaleero ndagira nti teri sexy worker teri wayase esseera yenna agenda kuddamu kubeera ng'akwatibwa ng'akola omulimu gwe era n'agamba nti njogera bino byonna ebigambo bye njogera just nti nzaaliwo naye mu kitwale nti biva eri General Museveni butereevu yantumye okujja wano kakati munnange nga bwe batyo nga bakuba enduulu kyekyo jjajja nenogambirawo jangu nawe tukoleko kakati munnange kisa kya Mukama bw'atyo n'ategeeza n'agamba nti ate byayogera awo oba ekiragiro kyawo awo tekikomye ku bo wabula kisukka
ne ku Kampala n'okwetooloola eggwanga yonna bawaya Sellers abaliyo. Muganda wange Mulenge Kaboozi nga teri abakuba ku mukono Museveni akoze eki alagidde. Era n'agamba nti abasajja abagula n'abatunda bagenda kuba bakuumwa okusinziira ku kiragiro kya General Museveni. Kakati munnange ndowooza mukitegedde omanyi twagala okuyisawo obubaka obw'omufuzi w'eggwanga Ssekyoyo Future mu kiseera kiri kati tuli ku bagambye batya bagambye nti oba maintain gains. Ndowooza ebimbo bye batuuseeko tubikuume oba bwe kyabadde gwe mulama gwe tutambulira kirabika ndowooza ebimu ku bye tugezaako kubeera nga tukuuma kubanga munnange bawaya Sellers babaddewo kati ate tubafiirwe. Kitegeeza nti gavumenti erina okuba maintaininga nga ebimu ku gains oba ku bituukiddwako. Kakati munnange awo yasinzidde ate era n'abalabula gurupu z'abamalaayi ezo n'azirabula nti balina obutakkiriza abaana bato okwenyigira mu mirimu egyo egy'okutunda akaboozi sex trade. Era n'agamba nti abawala batanneetuuka nga batunda akaboozi ebifo ebinaasangibwa nga birimu ebintu ebifaanaganako bwe bityo munnange bigenda kuggalwa. Kakati wa New Best Hotel eri awo okkirirako wali wansi wali opposite ne police waliwo Mabiito awo wonna awo. Muganda wange Nateete kikimu ku bifo ebizibu ennyo njagala okubuulira. Kakati munnange abantu abamu ne batandika okubeera nga bagamba bo bawaya advocates basanyuse kuba bagambye dda General Museveni akalulu kange okalina abamu. Era bwe bati ne bamugamba nti group egenda okuddako okubeera lake y'aba lesbians kubanga muganda wange bw'okulirira mu byobufuzi kitegeeza nti ebintu biba bigenda bikyuka. Kakati munnange bwe batyo nga bagamba abaana banatera okukola ebibuuzo ebya PLE abaana baffe tebagenda kuggwera eyo kubanga tebagenda kubeerayo nnyo mateeka gali awo. Jjukira nti n'abaana abakulira ebifo ebyo baagala bawala bato. Kakati akawala akato kazze katunda abasajja bakeeyunira ate poliisi tegenda kugendayo kukwata kiba kitegeeza ki? Kubanga ogambye poliisi tegenda poliisi negendayo balambula kulambula naye nga tekwata nti mukola kimunyokesa mweyongeze yongeza mweyongeze munne muwe bakita kijaribu ne jaribu ndowooza oba tonna bakugula kati bakuwa jaribu no bakuwa ki bakita bati ekyo jaribu kulinga kuloza naye ndowooza kuli kuba kuongeza kuwa nyongeza wayase nyongeza ndowooza poliisi n'aba poliisi nabo bennyini ndowooza baba kati bagamba ate tukole ki ke kale waakiri mufo ky'okubakwata kale naffe mutukole ki mutukoleko. Kakati munnange bwe tutyo tuli ku nsonga y'emu y'abawaya Sellers. Jjukira nti General Museveni mu bintu bingi nnyo bye yayogera gye buvuddeko yayogera ku baana abagenda mu nsi z'ebuwarabu n'abagamba nti mugenda kukolayo ki emirimu wano Uganda biyitirivu nnyo. Tusooke Thailand naye n'erinnya ly'ensi eyo nalyo lirabika lirikema bannyinaffe okugendayo Thailand. Kakati munnange mu ggwanga lino erya Thailand bamalaaya oba bawaya Sellers bannyinaffe bwe batyo munnange beeyiye eyo ne bakoowa bukooyi bafulaadinze Thailand. Ndowooza ensi ekwatagana n'erinnya ly'ekyo kye baagala okubeera nga batunda. Kakati munnange sikando yennyini Bannayuganda abakyala bwe batyo bazingibwako bakwatibwa Thailand poliisi ebali bubi ne mu nsi endala eza Asia kubanga eno munnange baatwalayo akaboozi bagenda okubeera nga batunda akaboozi kubanga wano Uganda abaguzi bwe bali naye tebakola ki tebamala oba oli obagula n'akasente katono nnyo kubanga bonna bali wansi wa General Museveni akasente bakaaba akasente baagala bya ssente entono kati ne basalawo okwekisportinga
wali badde okiyitanga Labour export kubanga tujjukira gino Museveni amaze okubeera nga atongoza wano kakati awo muganda wange nabano nabo ne bagenda ne batwala Labour wa Uganda muganda wange wakati ebyensoma bwe babitta wampuliriza kiba kitegeeza twolekedde bino era bye tusigazza tunda kyolina kakati munnange bannyinaffe tebasomye bakole ki balina kutunda bye balina balina tunda byamaguzi byabwe bwe tutuusaawo kakati muganda wange kale obwamalaya we buli mu nsi yonna naye ate kati kiyinza okusukka kubanga nga tewali nnyo kyamaanyi kati tumanyi mirimu Museveni gyagamba egiri wano tugenda kuba tugitunulamu naye kati okusinziira ku biriwo muganda wange ate gavumenti egamba nti nno abakungu ba gavumenti kati eyo national embarrassment batuswaza ate no gene Museveni ng'already kubanga jjukira akimanyi bulungi nnyo nti ba dropouts be bakola ennyo emirimu egyo oba oliawo newankubadde nga bagikola ku mitendera egy'enjawulo ne kati mu ngeri efaanaganako ng'eno eya new best ey'amabiito n'ewalala eri emakindi n'ewalala wangi nnyo ne mu Kampala ku streets naddala sayidi eri ng'eriko ba palamenti sayidi eyo eriko eyo nga ku post office eyo bamalaya babeerayo bangi ate kuva dda nze kuva dda nga nkyali mwana muto nsoma siniya mu ngamba labamu bamalaya bayitirivu nnyo ku mulembe gwa General Museveni guno kaakati ensonga zitugamba nti abakyala bano si ba victims ba trafficking nti baba batwala babakukusa bano beetwala bokka era nga bagenze okufuna akasente ne bagenda e Thailand tugende naye ensi yagituuma erinnya eryo muganda wange nozabaga katugende nga bw'onoogamba nti oba Thailand ttaka lya kutunda thighs kaakati bano munnange Thailand tebabeeredde nnyangu kubanga basibwa ate nga gye babasibira amakomera gali si malungi yadde n'akamu gali very substandard agaffe wano mabi naye nagali mabi oye mu nsi ezo eza Asia kakati munnange kino mbu ne kirabika ng'ekigezezzaako okwonona erinnya lya Uganda aho Uganda linnya kiri erina era nga bagamba nti kino abakungu mu gavumenti bagamba nti kino kikolwa kya bulagajjavu eky'abantu abamu kati abagezaako okubeera nga banyiika eggwanga lyaffe bo okulisiiga ebitoomi ne Africa okutwaliza awamu lwaki bali bo tebava eri ne bajja eno kitegeeza ki kakati munnange diplomatic missions zigezaako okubeera nga ziteeka pressure oba okuyingiramu okubeera nga zisaba bano bayisibwe bulungi yonna gye baakwatibwa gye baasibibwa bayisibwe bulungi era n'okubeera nga ebikolwa nga bino bigezaako okubeera nga bikomekkerezebwa ab'ebuyinza mu Uganda bwe batyo nabo balina okubeera nga ate bateekawo campaign eri abatambuze mu kubeera nga bakakasa nti gye balaga wano okubeera nga babakubiriza bali mu kubeera nga ba ending up babamaliriza bali mu mesi efaanaganako bwetyo kakati bano bagamba nti kino kiswaza ekifaananyi ky'eggwanga lyaffe bwe kityo munnange kinyikiddwa mu mpitambi internationale kubanga abantu ba emneeyisa eno etali ya buvunaanyizibwa ey'abantu abamu abatonotono enyisa eggwanga lyaffe naye olina okwebuuza ekikolo kyo kiri luddawa kiri wano Uganda eggwanga muliriko myaka amakumi ameka sema mwogera difuga myaka emeka mulikwasa abaana n'abazzukulu bammwe tubagamba nti bano bajja kwonoona ggwanga ati ebyensoma byonna babitta buli kimu bakisse katumala tasomye omuntu nga tasomye bw'osuubira okuba kale obwamalaya bwo bwaliwo kuva dda katugambe naye ekikulu kya byonna bw'osuubira okuba nti kwali badde bwe guto singa abantu baali badde babasomesa
katugeze oli asomye obusawo, oli asomye obusomesa, oli asomye kyonna kyasobodde okusoma. G'osuubira okuba nti obwongo bunaagenda ku ekyo mangu kubanga alina kajja okwetandikirawo obaolyawo. Ne kati kino kiri nti abantu banoonya ekyokukola ne kibula. Kakati munnange detention centers mu Asia, mu nsi zino eza Asia zongedde okubeera nga zijjula bannayuganda era nga pressure neeteekawako gavumenti okubaako kyekolawo. Nejjukira nti General Museveni eno ali mu kukola ki? Ali mu kulekityalinga nakubawa bukuumi nakakasa nti teri abakwatako ndowooza baleme kugenda eri babeere wano oba batrainingibwe wano ate bagende okugenda eri nga basupa. Ati tuli ku labor export. Tuli ku ki? Ku labor export. Bagiyita labor export. Kakati oba oli awo oli musajja mu Uganda yali badde awasa abakazi bameka nga mukaaga okugyawo ekizibu kino twali bali tukola tutya? Kakati bano ba service providers balina okufuna mbona emisala gya gavumenti kubanga nti bayamba nnyo. Abasajja abamu bwe bagamba nti bo batuyamba. Kakati kale bino bibala bya Museveni mu myaka 40 muganda wange nga bwe kugenda yatugamba secure your future nti bwe batakunyigiriza mess management ery'eggwanga byonna era nga munnange abakyala bano oyinza okuba nga tewandibanenyiza kubanga system eri soroti ate nga General Museveni byonna abiraba kubanga bwaba yasobodde okubeera nga gyali eyo yasobodde otuma kisa kya Mukama agende mu bamalaaya era abawa obukuumi kitegeeza byonna abaabiraba era abeera abimanyi wabulayi aba yeewugulaza bwewugulaza. Era New Best Hotel eyo baŋŋamba nti ya mukulu ate nga mukulu nnyo kati bwe baba nga boogera ku General Museveni wano amuddirira yandibadde ani bagamba babeera mu saako ezo by the way nga si wapasaagala kwogera linnya naye nga kyova olaba nga mu COVID yali ekola era ne DPC wano Nateete yafuna obuzibu nga bagezaako kubeera nga bakrackinga down New Best Hotel. Njagala okubulya New Best Hotel teggalangawo ne mu COVID yali ekola ate ng'ekolera ddala New Best Hotel eyo kakati era gye basisinkanye bamalaaya groups ezo naye nga ndowooza eyinza okuba nga wano bwe batakwata kisooka ndowooza kati mu buseegu New Best Hotel okusinziira ku byempulira. Kakati munnange nga General Museveni amaze okubeera nga ateeka obukuumi ku bamalaaya wano n'okuba encouraginga bwe batyo bannyinaffe bo already omulimu baagukwata dda mu mawanga ga Asia, Thailand gye bali nnyo bakwatiddwa bali mu makomera ate gavumenti neegamba nti bano bagiswaza. Kakati General Museveni juzi yajja n'ayogera ku banku bakyeyo bakadaama ng'agamba nti bakola nsobyo okugenda mu nsi z'Abarabu mu UAE. Jjukira nti Museveni yagenda okusaba ssente mu UAE bakadaama ne bawandiikira ne batandika okunnyonnyola ne balikodinga obutambye kati Abarabu balumanyi broken Arabic bamumanyi ne batandika nti oyo omusajja kyakoze eggwanga laffe temumuwola ssente agulamu mundu natiya gaazi. Museveni tamanyi Luwarabu. Kaakati bo bakadaama ne bannyonnyola era nti Museveni si musanyufu yadde n'akamu yadde kibula Mao yagamba nti buli agenda ebweru mu UAE naddala balina okusobola okubeera nga bafunako details basobola okubeera nga bablocking accounts singa abakisimanya buka nabo bazinako access mu kuba baddeyo ne bavuma president. Kaakati munnange General Museveni yeebuuza nti lwaki mugenda temugenda Dubai mu Uganda erina emirimu mingi nnyo. Museveni ng'ategeeza abavubuka Museveni nti temugenda Dubai lwaki muva mu nsi yammwe nga mugenda okunoonya emirimu wabweru w'eggwanga naddala mu Middle East era nti Uganda erina emirimu mingi nnyo okusinga ensi ezo. Kati nga United Arab Emirates terina mirimu ne Uganda erina emirimu gisasula gitya? Kati Museveni bamaze okuzimba amaze okufuna bakoze amakolero gaabwe wano kati banoonya abakozi ku cheap labor olwo abaga temugenda emirimu weegiri wano
kakati munange Museveni bino byonna yabyogedde ku Lwakubiri luli oluyise era nga yabadde yakabuko nominating bwe bwali akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga yeesimbawo 2026 kino elections era bw'atyo yasinzidde okubeera nga yabadde afumirira trend eriwo essaawa eno kwegamba eya labor migration abantu okubeera nga bakuluma okugenda okuva mu Uganda ogenda okunoonya emirimu wabweru wa Uganda n'alabula nti bannayuganda bangi nnyo bava wano Uganda ne balekawo emikisa gy'emirimu wano emingi ennyo ne batuuka eyo wabweru wa Uganda aliko okubeera nga baba exploitinga mu nsi z'ebweru nga bakola oba oliawo nti tebafunamu simanyi kuba kibayita exploitation kitegeeza nti obeera okola naye ng'ofuna kitono. Kakati yagamba Museveni yagambye nti osanga abaana baffe nga bagenda e Dubai bagenda kukola ki Dubai ffe wano Uganda tulina obusobozi n'emirimu mingi nnyo okusinga egiri e Dubai tulina buli kimu wano muleka obugagga wano ne mugenda e Dubai okubeera nga mukola ng'abaddu. Museveni ayogera naye natandise nkugamba nti Museveni kakati bwa ebintu bye tebikyagatta ayogera kino byamutabukako kakati bw'atyo Museveni ng'agamba nti Uganda erina emirimu mingi era ejjukira nti Uganda erina abavubuka bangi nnyo abatalina mirimu y'emu ku nsi ezitalina mirimu mu nsi yonna era nti nga tewali option abavubuka bangi bwe batyo baba tebalina choice okuleka okugenda okunoonya opportunities mu mawanga g'ebweru ogenda okunoonya ejjamba mu mawanga g'ebweru era omuwendo mungi nnyo oguli mu UAE bagamba nti guno gweyongedde emirundi 4 mu myaka 6 kubanga nti emitwalo 4 mu 2018 bannayuganda bali bateeberezebwa okuba nti bali mu UAE abagenda okunoonya emirimu wetwogerera kati 2025 giri emitwalo 16 giri emitwalo 16 gyagenda dda kakati oyinza okwesanga ng'ate Uganda efunamu kinene nnyo kubanga bagamba nti wetwogerera kati 2018 miliyoni $5 zaali 5 wetwogerera kati ziri 305 wetwayingirira mu 2024 okusinziira ku embassy ya Uganda e Dubai. Nejjukira nti bano abaana babajja ku ssente nnyingi nnyo kubanga bw'oba olina akakadde ng'oli mu UAE okasindika Uganda katugeze ssente z'olina zibalirirwa akakadde kalamba okalina bakakuwadde wali mu kiyumba oba wonna w'okolera ogenda okasindika wali kajja eno gituuka emitwalo 6 kati emitwalo 6 mu kutuuka wano ojja ogenda okwesanga nti gavumenti zonna yezitwala kuba ogenda okubuuza eri ng'okaaya nabagamba gavumenti yammwe yetwala ssente zammwe kakati munnange ebyo ne bibeeraawo gavumenti efunamu musimbi muyitirivu ate era abaana babafulumya balaba era nga n'emirimu weegiri wano ndowooza tebagirekawo nga bagenda balaba kubanga be babatwala ate n'emirimu nga weegiri era be bagirina nga bwe bagitugamba kakati ne bubuuza lwaki mufu kye batwala tebabateeka mufu kya labor export companies zino lwaki tebazigamba nti nti mubanoonye tubawe emirimu wano okakasa obulimba kuba ndakugamba nti bw'okola mathematics abamanyi ba mathematicians eva wabaawo engeri gy'oprovingamu answer yoba ntuufu oba nfu kakati okuprovinga nti Museveni byayogera bya bulimba bwe giba ng'emirimu weegiri nga be bagirina ate era nga be batwala kampani zaabwe zitwala abaana mu buddu lwaki tebagamba kampani zino temubatwala mubaleete wano tubawe gye n'emirimu kaakati munnange bannange kino kyo kisusse bususi kubanga n'emisaala gy'abasomesa gimulemye okufikisinga akaba emirimu giri ludda wajju oba oli awo kale tewali kyakukola naye General Museveni yoyo naye akukakasa nti yalina vision be balina vision naye bannayuganda ne bagamba yoyo yalina Museveni yasobola Uganda kale munnange ffe
tuliwo kubannyonnyola na kubakuŋŋaanyiza bintu kubibageraageranyiza tubigattegate mu bitegeere musobole okubigatta ati kino kiri bwekiti ne bwekiti okusalawo kuko naye nga tewaali badde tolonzalonza tugenda mu protest vote leka omusajja akakase nti ddala mu butuufu obulimba bwange bwe bungiyeeyo muleke kubeera baweewe musajja kubakwata bujega buli kaseera mubeereeko abagezi tewali nsonga lwaki weegula ku muntu olwedde eyagaggawala edda ate nga ye ayagala obeera awo ng'oli mu bwavu muwuuza kimu ne bubwenne bw'anaagenda mu ntebe tagenda kutugaggawaza talina kukwata ssente akuwe alina teekawo mbeere kusobozesa okole ofune oba okitegedde ate nga teri kukwavuwaza ne kati bano ne babeera bakuwadde era bajja kukuteega eri kati Museveni tolaba nga ayise bakuba malaaya ababodaboda abaaki mulinde ekinaddirira era abaamaze nti kati sente zigenda zijjirayo eno ate azijjayo nga zirimu n'amagoba e Uganda mwe tuli